Ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa May omwaka guno, ekitongole kya nneme ekirabirira obutonde bw'ensi kyabakana n'okusengula abantu abeesenza mu lutobazi lw'omugga Lubigi, era nga bwe tutuukiddeyo olunaku olwaleero ng'abantu abasoba mu 1,000 tebalina we basula olw'amayumba gaabwe okusendebwa. Olwaleero ekibinja ky'abakyala n'abaami ababadde basula ebweru bakedde kutindigga lugendo okugenda ku kyalo Kikandwa ng'eno musaayi gwa Museveni Haji Hassan Bulwadda gy'abaweredde ettaka eriwezaako yiika 5 basengukira okwo. Mukyala Topista Namande ng'ono alina olubuto olutuuse mu kifo kino wakati mu ssanyu n'asaba Haji Bulwadda basooke kumuzimbira ddwaliro ku kyalo gy'agenda okusengera oba oliawo omwana abazaalira omwana we. Alingenda otuuka ng'omwana ali mu kkubo mutuufu twetaaga eddwaliro. Tufunye omuzira kisa atuwadde ettaka naye tunafuna bwannannyini naye twetaagawo eddwaliro. Kati nga nze ndi mukazi munsululira essaawa yonna naye sinalawe ngenda kuzaalira mwana wange. Haji Bulwadda alambuzza abasenguddwa mu Lubigi ettaka ly'abawadde ne yeeyamanga gavumenti ya President Museveni bw'ejja okubazimbira amalwaliro, amasomero ko n'okubasikira amasannyalaze. Health Center 3 ey'Ekikandwa tewawera wadde kilomita n'emu kumpi nnyo eddwaliro liri. Ettaka lino gye likoma waliyo ttawuni y'Ekikandwa eno waliyo ttawuni y'e Matte. Gye likoma waliyo eddwaliro n'amasomero weegali. Ne tusuubira ne wano gavumenti ejja tuterawo amalwaliro n'amasomero kuba kati eno egenda kuba efuuse village namba olw'abantu betugenda okusenza bagenda kubeera bangi nnyo. Nze ku lwange njagala bwagazi kwebaza. Hazaria Mbago omu ku bagobeddwa mu Lubigi agambye nti olwamala okusenda era enjiri y'omusumba Lozias Bujingo yamugumya nti ajja kufuna wapya era kituukiridde. Nze neebaza Katonda wa Pastor Bujingo essaala gy'atusabira etugumya tutuuse okuwangula. Kirwamaanyi gaffe naye Katonda oyo yatuwanguzisa. Bamenye ennyumba yange nenkaaba amaziga nengamba nagwawa naye bwe natuuka ku Kanani gye nagamba nywera guma fukamira amavivi ng'osaba. Katonda oyo addamu essaala. Neebaza ekigambo ekiva mu Pastor Bujingo nti essaala eyange maze okwanukulwa. Aradisi wa munisipali y'e Nansana Shafiki Ali Nsubuga avumiridde bassentebe abassa emikono ku ndagaano kwabo abagula mu Lubigi kyokka n'alabula okufaafagana n'abo abayiwa ettaka mu ntobazi. Naye ebbanga lyonna erimaze ensobi zibadde bwe ziti chairman wadde we bali wano bazze baguguyaza abaki nga bakola obulagaano ku ttaka ly'olutobazi. Owaamu menajja n'asimba omuti ku ttaka lyaki ebyo ne byonna bireeta confidence mwagenda okugula. Bali abagagga abalwanyisa entobazi betugenda okuddamu okukwata bo basigaddeyo banoonya ndooza gavumenti weesumagirira bakole ki. Njagala kulabula nse kulabula yenna. Impact assessment certificate yasaziddwamu. President yasazizzaamu olukusa oluweebwa omuntu okwesenza mu luki. Abakulembeze mu Nansana okubadde Dickson Mayiga ne Kalemantale ngono ye sipiika w'olukiiko lwa munisipali y'e Nansana basanyufu olw'ekikoleddwa. Abantu bange babaleese yatufunye musa gw'amaanyi nnyo nti babaleese ku kifo eky'obwannannyini kitaliiko nti oba kya Kabaka oninga kya bwannannyini nga kiriko n'ekyapa kyako. Ndi musanyufu nnyo nti omuntu atalina waddukira afunye watandikira waddukira. Olwaleero tuli basanyufu ku kyendabye wano omukulu Bulwadda Hussein wawadde abantu baffe ab'omu Lubigi abamenyeddwa abawadde ettaka eddungi kuba liri ku kkubo lirinaanye main oluguudo oluddugavu tululengera omuntu asobola otambuza ebigere paka wali ate okuva wano okudda ewaffe e Kampala nusu kakaaga. Bya Robert Mutebi ne Yasin Kikoyo ku Salt TV Omunnyo.